tusimbudde kkiriza tubeere ng'ate munange tugakuweerawo no ye newspack channel mukwano affe nno tugakuwanga ate bwe tugafuna lutalo lwa Bad Black munange ne Kim Swaga ono no yali muninkiniwe nsonga za mwana DNA baali bagikola dda nga Bad Black atamanyi Kim Swaga munange olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'alyoka ategeeza n'abotola ebyama n'abotola ekyama ky'abadde asirikidde ebbanga ddene n'alyoka agamba nti omwana yali yamukebeza dda okumanya oba wuwe oba nedda era bagenda okuzuula oba bagenda okumuwa results munange ng'omwana si wuwe ne Bad Black gwe twogerako azenga asabula Kim Swaga waliwo ne we yatuuka n'alyoka agamba nti Kim Swaga munange mbw alina akantu akatono okitegeera Kim Swaga mbutalabirira mwana kakati bino Kim Swaga bambi alabika abadde abikooye kwe kuvaayo n'alyoka agamba nti Bad Black waba awakana abeere ng'ate bakola DNA screenshot munange nga woli mukuziraba oyinza okugamba nti ate tuli mukutema mugamba affe nno tugakuwanga ate bwe tugafuna katsoka tukuwa akatambi kano katono nga munange Bad Black ali mu kwogera ku Kim Swaga. Kim Swaga, you're very stupid idiot. Mbwa gwe olinga amatako olinga emizi gwe kaloni ddamulira akali e Dubai azaala majo ogenda kufa bubi yoyo tata omwana wange asooka kasajja gwe ojja kufa bubi nkukolimidde n'enkolomira ne generation gwe sirika gwe waakulemye fizi zaatandise tulina okuba bakambwe nnyo ddamuyira Ronald wagenda ku overstay Dubai weeyita katwe biki yasiraanira Dubai okyasiraana nnyo mbwa gwe akyasiraanira ddala n'abaana bo wazaala ng'obalabirira bw'obanga tolabirira wange toli bafunamu mukisa amina olinga amazi. Yes oyo ye Bad Black kakati munange oluvannyuma lwa Kim Swaga okuvaayo n'alyoka ategeeza nti omwana si wuwe Bad Black naye munange ayina obubaka bwe ne Bad Black bulijjo agamba nti omwana ono ayina bataata babiri ng'era yeesiba nnyo ku Sepuuya okitegeera naye Sepuuya we bamugamba okola DNA yagaana kakati omwana tugenda kumusiba ku Sepuuya. Wabanga Kim Swaga avuddeyo n'alyoka ategeeza nti n'omunange yakola DNA ng'omwana siwe kati omwana wa Sepuuya. Lwaki Sepuuya wagaana ogenda ku DNA guno musaayi gwo anayinza omwana namugabye dda okitegeera Bad Black munange avuddeyo n'abeera ng'ate agamba Kim Swaga nti munange teweemenya teweetawaanya era mu bulamu bw'omwana ono nze mbadde taata we kubanga tewali na kimu kye wali okoze nga taata ate n'ekirala n'alyoka amugamba screenshot yeyo ndi mu kutemeratemera ebiri mu screenshot n'alyoka avaayo n'alyoka amugamba nti ate n'ekirala munange bulijjo neeralikiranga ngamba omwana n'amugamba nti kitaawe amuzaala kakati ge bwatyo Bad Black wavuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula Kim Swaga bwe bityo nno we biri olutalo nno luno lulina okugguka katulinde Kim Swaga oba anaavaayo n'abakate ekyayanukula ku nsonga ezo naye kati kye tulina okubeera nga tuvuga twagala kuba nti n'omunange Sepuuya akkiriza DNA omwana ategeere taata we kale katubeere nga tweyongerayo subscribe nga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section penge banange kyakoze Pastor Rosias Bugingo munange tekikoleka mutiitiizi ne penge munange omusajja omusabudde nnyo ojja muleetera okuddamu okusaba essaala munange ate ziri enkambwe okitegeera nno kakati penge amannyo ga Pastor Rosias Bugingo gakukoze eki amanyo ga Pastor Rosias Bugingo goli mu kumulangira agatali mu kamwako gakukoze eki soko owulirize wano penge munange ng'ali mu kuba nti nno ate alangira Pastor Rosias Bugingo ng'era amuvuma amanyo ge munange Katonda ge yamuwa ebolikolo tulisobola Bobi Wine akakanya akakubongo kango gw'ebbakuli y'amakula tulisobola Bobi Wine ne boolikolo Museveni wali kuwa sente mika tulisobola Bobi Wine nze nkubuuli oli mulala akakubongo kanga wefukulira mu magulu n'onoomala ebbanga lyenkana ki mu magulu g'amakula ate nga wawunya emmindi n'obongoko obunnyo oba butaano mu maaso tulisobola Bobi Wine kyo kankikubuulize byoza nnyambi mayinza gya mugezi ku intaneti. Yes, kati nono takomyawo avuddeyo n'alabula Grace Kani n'alyoka amugamba nti munange omwana we bagenda musaddaka
Penge avuddeyo n'alyoka agamba Grace Kani omwana wo bagenda musaddaka w'otaamugye wa Pastor Aloysius Bugingo. Oyinza okugamba nti tutema mugambo ku pastor akatambi ke kano bakukozesa nkubuulidde ate oyo omwana bajja musaddaka mu church nze nkyogedde Lucifer togenda kundoopa waggwe bagenda kusaddaka kakakana ajukira church engeri yagwadde y'oyo omusajja balina osaddaka akakana bagenda kasalaasala bakateeke mu kkanisa nga baagala bisima banijjeyo omwana wo byensiba ngamba abaana abawala mwebeereremu oyo yazaala naye gye yazaala buli omu yagenda amugobesa omwana munayeseremu munayesita mubayimba band music ojja kukawulira akaliro walibadde bwotyo singa Bobi Wine yafuga gavumenti nga taata weegaana omwana ku Bobi Wine taata yeegaana omwana DNA nesoma nti gwe taata omwana twagala buyambi obeera mu kkomera tulina okureducinga NUP erina okureducinga ku muwendo gw'abasingle mothers taata weegaanya omwana munda amateeka gakola nakwali ku gavumenti ey'abasajja abazibu abasajja abasirisiru ozala mwana w'omugagga ne batasiima mwana munda bikatabafaanana nga bamwegaana bibye wasanga tuyigatte kulwanisa ennakyemalira tumuggyeko Bobi Wine adde ku buvuzi olabe basinga ddadi we batetuna abasajja sajja abakola ebintu ebyo bakazi tutabateeke munda kati oli yagamba mujanga kusabira kachanga kusabira ali ofunye ku ssente obina mu makiri onoonya taaba wakunyokeza buziizi Mumakindi owunyuza onoonya bupiisi sigala n'olonda n'amala gakuwanguseemu mbolisita ebinnyo biraba bya yero. Ensonga nno wezivudde munange penge ye akyalumiriza Pastor Aloysius Bugingo mbu ye yabadde emabega wa Grace Kani okuvayo ku mutimbagano n'alaganga abanuupu simanya we babbye essimu ye. Ejjukira nti Grace Kani yavuddeyo n'alyoka agamba nti ebbaaga ye nti bbaaga ye munange abanuupu bagibbye. Kakati penge ye alumiriza Pastor Aloysius Bugingo nti yali emabega w'okutuma Grace Kani okuba nti no atema omugambo ogwo. Subscribinga gwe leka obakabawo mu comment section atera tewerabira n'okunyiga akadeka notification kambuzeeko ku mukwano gwaffe Kagudde Charis mukwano wakomyewo mu ggwanga lyattu Uganda ebale kuba nti nate kwoli Nankuke Esther Adija 1991 ate tulina mukwano gaffe ayitibwa Mariam Nakato Darat Namutebi Wumal Kasumba Bilabwa Harriet tulina mukwano gaffe ayitibwa Baby Tera Matamata tukutumiddeko Ruth Love nawe tukutumiddeko akkiriza ate tuberenga tweyongerayo mu mawulire amalala getuli mu kuba nti no tufuna penge takomye kuba nti nasabula Pastor Aloysius Bugingo naye avuddeyo n'abeera nga ate ne Junior naye amusabula tamale minudi Junior eno wiiki nno alabika okugibalako ajja nakwebaza Mukama Katonda kubanga senga asidi yasoso mu somera era n'abeera nga amutabukira era n'abeera nga amulanga okuba nti no munange musiyazi kati ne penge munange naye avuddeyo n'abeera nga ate asabula munange tamale mirundi Junior akatambi ke kano nsomye posti ya senga asidi muvuma wabwere wa posti eri ku Junior emu nga ntuufu mwe temwagala kugamba abantu ate ne Junior nakulabye omanyira principle nakulaba ku shoyo guy gwe bayita simanyi makona oyo mumanya asoka kukubulya byakwogera yajjanga interviewer naye nga akubudde segimeze mugenda okuyitamu nga naye mityo emikulu gye mugenda okwogeramu oyo makono oyo omulwadde w'oluumu yakusetinga mbuvume Bobi Wine mu kiprinciple nakikozesa the moment wayita omukulembeze w'eggwanga nti kiprinciple ne ngamba ono omwana tamanyi kyaliko Junior taatawo bino ebintu senga asiri byawandise bituufu Junior taatawo enkuyegezagaana okumulya wali omataatawo wakabi nnyo enkwegezaagaana okumulya Junior mwaziko omusajja nga yemuliita 15 ezawalagi ojja tegera lyo manyi kitaawo wakabi odde ku mukulembeze waffe mu kiprinciple Junior bitamale Junior lyo manyi taatawo w'amaanyi bali bakubire ku ssasi n'erimu nga baziika tamale mirundi bamuziika ng'omubbi w'engo the only thing kyeyafuna keesi ya bbeeyi waddangayo wali omanyi taatawo wakabi. We talk with the kids of Sero wangala batukubira amasimu eranda nigagombulira gasiya kutata tamale mirundi yalwana we yali akukozi wa butina Balista Timo munanga ayingide mu nsonga za Alima Namakula omuyimbi kwossa ne Mukunja atasera ono nalumiriza avuddeyo naloka gamba nti kituufu Alima Namakula waloga omwana Alima Namakula mbu yaloga Mukunja atasera katubere nga tukwa Balista Timo kati TV za mamwazi tugobako twogerera wano Mukunja atasera akera nafuna obuzibu Alima ojja tula bati mafia
tujja kusulako mu depression, my friend. Tujja kusulako mu depression. We are not joking subjects. Tujja kera kumacha tukukolereyo zi video ziri zinamunkanga otuleko mu ddiro lyozirabe wekweke otule wantu nga tokyayala otambule nga tokyayala ze nkubulira fawano ku TikTok we fight for each other. We fight for each other. Nange ntimani wekera kumacha ngafunye obuzibu nina abajjo bayo banwanirire. Eno apu twerwanirira era nange nekera kumachanga munkutte nina abajjo okunwanirira nga nange bwenwanirira abalala munno oba muloga musonyiwe talina kyeyakola kiryawo. Omwana avuddeyo agambye wandoga ate oli mukwegaana bwegaani weegaana biki toli mu myaka giroga toli mu myaka giroga ne tupika ekintu kyaffe ku TikTok baatuyitanga bayaaye baatuyitanga babbi basiru nina n'omujega omusumba yaŋŋambye mbu waliwo omuyaaye w'oku TikTok pasita toddangamu okumpita omuyaaye tokiddangamu guwera omundi gw'ogusemba nkikuddiramu pasita toddangamu okumpita omuyaaye toddangamu okumpita omuyaaye tokiddangamu oyise mu bizibu bingi oyina bingi ebikusiiwa sina kimu kye nali njogeddeko nakwesonyiwa munyiiga mangu kati nali wano nembuuza ekibuuzo kyange bya bulungi wanzizeemu ate ompita muyaayi kati enakwanukula ng'otandikako abayaayi toddamu okumpita omuyaayi tandika owa abantu ekitiibwa nze siina nange oli taata nange ndi taata fena tuli baami gamba omwami oyo omwami Balisita yangambye omwami Eruchapo toddamu kumpita muyaayi mwana tobiddamu toddangamu okumpita omuyaayi mubuulire ebintu byammwe bya kiyaayi nimwe mwagala tuziba mumwa omuntu akkirizibwa kwogera. Ye Alima Namakula munanga akyagenda mu maaso n'okuba nti no yeewozaako akyagenda mu maaso n'okuba nti no ayogera ekituufu ekiriwo. Ejjukira nti Mukunja yavuddeyo n'alyoka amugamba nti kati ne bye yabadde yeetonda yabisazizaamu ayagala ssente ze munange ze baaseevinganga mu Wuma. Okitegeera Mukunja yagambye nti ayagala ssente ze baaseevinganga mu Wuma. Katubeere nga tukuwa akatambi kano aka Alima Namakula munange ng'ate agenda mu maaso kuba nti no annyonnyola. Mami Alima, eggwe ne Mukunja atasera mufaaki. Yafaaki, gwegambye ati. Agamba nti buli kimu kyonna ekimutuuseeko, it's because of you. Simanyi gye mbadda mu kintu ekyo. Omwana simumanyi. Namulabako omulundi gumu. Kakati simanyi kiki ekyo kibagamba nti buli kimutuuseeko. Nkuwulizza akantu kano. Kati mwe mujja okusalawo mumanyi ddala mu butuufu Mukunja mulwadde waliwo omuntu waffe atukola ku feesi akampeereza wuliriza mbadde njagala kwogera ku kintu ky'oyo omuvubuka oyo oba gwe bayita oyo yani Omukunja ali okwogerako. Mami omuvubuka oyo yajjako mu gundi yange mu inbox nankubira n'amasimu emirundi mingi nga ŋŋamba ayagala kumukolako makeup naye makeup oyo nga alaga ki yalwala mbu ensundo biki ebyo. Yes, kati mami mpulidde leero nga babikwogerako nga ndaba ebintu bye so nga bikwatagana ne bye yakola ki namugamba nze siriiwo mukola makeup naye siriiwo kati I believe so much into your makeup nsobola n'okuweereza buli kimu voice notes nga abinsaba. Bambi I felt so bad because ali kunoona linnya lyo. Olidde ampeereza message naludde n'okisoma kwambadde mu meetings. Ne bwe mkiwuliriza ne ngamba ti omwana atuuse na ku kino ogenda okweteekako makeup. Omulenzi ono bamuyita CJ ayagala yena yaŋŋambye omuntu yenna ayagala okumpa interview agimpe. Omwana mulenzi oyo bw'atamanya nti
amini bwatakkiriza endala mutuvu yankubira byonna nja bisikayo. Agamba n'obulwadde bw'ogamba nti oli mulwadde ofeekinga bulwadde era agamba nti oyo make-up. Ate lwaki tulemera ku bulwadde tudde ku sente za Umasako tuteekawo diversion. Si bya diversion kubanga gwo kennyini wagamba nti byonna ebikuliko abantu bagambe Mama Alima akusonyiwe. Naye yagamba nti wakwatagana wakubirako n'omuvubuka gwe bayita Sijje akola make-up ng'omugambo oyagala bakole make-up alinga bw'atyo ng'alina ensundo mu face. Alinga ensundo mu face. Tuddeyo ku sente za Umasako. Agamba nti nno bino byonna mubikola because mwabba sente zaabwe. Sente ezo omwana oyo yajja kugundi yandibadde abanja yandibadde banja nze naliyo ng'omuyimbi wa Uma era n'agamba bwe yajjanga talina bulungi sente nze kugamba olina okubeera ne collateral kyekintu kyoteekawo kati ye takirina. N'agamba banaye mumpole njagala kwewola mu covid yawo awunga gwako kakati munange ne bamuwola naye nga nze mweyimiriddeyo nze ndaga nti omwana mumuwe nga ndaba akaaba bane mupe sente banange ng'akaaba ninga mumuwe n'abalala bajjaawo. Ani yakwatanga sente zaawo? Hansoni yakwatanga ne gundi ne Fina beera bagulawo akawunti nesinze temuwayiriza Fina anti ye bw'agamba Hansoni bali luno ne Fina masanyaze be bali in charge. kale ye yali akola ngaani mu Umasako board. Lwaki akwesibyeko? Anti nze kugamba alabika nze kubanga kuba mu kusooka nasooka ne ngamba olw'okuba Hansoni tali wali bweru naye nga naye amuliko ate nga yabeerako ne ku Fina nnyo kakati navaawo n'agenda ku Hansoni. Kakati nze ne ndowooza nti oba walowooza nti ono omukazi ajja kukola ki kukupowa ampe ssente kyesigenda kukola. Mukimanyi mwenna nze ndi mwangu oli ne wajja n'angamba mpaayo z'akaveera ntwaleeke owa mukyala wo ngempa naye omwana tasobola kuzijjako yadde nusu ng'ate ali awanswaza. Atera okugaba ssente Era agamba taagala kungabira ssente njagala zennakolerera eziri mu Umasako. Ogenda kukola otya okulabika nti n'erinnya lyo lirongoosa? Sigenda lirongoosa abantu bamanyi mwenna mumanyi muluddewo n'emyaka maze emyaka 5 ndi mu industry ya creative arts. Temumpulira nkona yadde akantu akamu bwe kati bwe mwagala bwe baba nga bali 10 nga nja kusigazaako 10 ekinjagala kyekyo kyenja okusigala nakyo naye nze njagenda mu maaso kuba mmanyi kyendi. Abanwaniridde era mbagambye nti banange temuyomba nnyo oli mwana muto naye nze nagaana luli oba mujjukira mwangamba jangu oyogere ebigambo ne ngamba sijja kwogera kubanga olusi bagamba don't stoop low with a stupid person you will look stupid. Kati nga nze sagala kutufuuka ate musiru ate mwana muto nzirekaana akato tutandike okweronda tutandike okukola kino ningamba no sijja kikola naye this time agaseko nti mulwadde ate okusinzira ku kino make-up gwakoze bannange kiki ekimuta okutuuka okukola gundi make-up kuba make-up kati osobola omukola kati nze mbadde mulumirirwamu katono ningamba bambi oba yalwadde naye ate kati aliho make-up kuba babikola naye ate oyo omwana kiwawa yamukola ki buli muntu amutuusizaako ekintu oyo Fina Mugerwa yamala kugamba ndi gundi kankufunira abantu bakube naawo balabe. Fina Mugerwa amufunira abantu nenda baamutuukako neyeegayirira naye ngagamba ndi gundi ze nkooye nno tetusobola kulwana ffe ndi mukazi mutono naye gwe bajja kukuba baganda bange. Owulidde yakoma bukomyawe nakati ate kakati kankwate Hansoni taliyo wali Bulaaya naye Hansoni yabadde ku gundi era naye ng'ayogera ku platforms n'agamba nenze natwala nakwatanga ssente sijjangako ku mwana oyo ssente ze ezayogereze miliyoni 4 twamuwa miliyoni 1 nga ye yayogera Hansoni twamuwa miliyoni 1 ng'alekayo emitwalo 4 ag'okutambuza ekibiina egundi ye akawunti ye. Kakati we yajja n'akakodyo kuba yabuuza nze nabuuliranga abantu bannange gundi ekola bweti kuba nze nagisomera ddala
nensoma sako ninga basako ekola bweti joko mukuteekayo bakuwa joko mukuteeka bonna babawa akasente konna kati batuwa milioni 10 nezigwawo niwo muvubuka akukolokotedde omwaka gumu n'ekitundu simutegeera kubanze nali manyi nti agambye mami muzanyidde ku bwongo kamuleke kye nali ndowooza akomyewo naye kuno siyenza oli agenda okusirika nedda ateekeyo kubanga nze abantu bamanyi. Mukunja va mu bintu ebyo ebyekisiru genda otandika eddagala. Va mu kwekwasa abantu n'eddogo bw'obulwadde tebabuloga. Wano weevulunganga Shiba misana tuku ku live ne tukugamba Mukunja omukyalo oyo mumanyi bulungi nti atambulira ku mpeke olw'okuba wamalanga okuteeka enjaga ku mutwe n'olowooza nti enjaga yeeri sipiriya tekwatibwa bulwadde. Kati olwaleero kikyoyita muyinza okutubuulira Shiba gyali talikundiri. Weevulunganga Shiba gwe wali omanyi obulungi nti atambulira ku mpeke. Kati naawe lutandise okukubala embiriizi otandise okwekwasa abantu. Kike wali tomanyi? Kike wali tomanyi? Kike wali tomanyi? Mukunja va mu bintu ebyekisiru. Va mu bintu bya simpase. Ebikubala embiriizi n'ebikulega olwaleero zaali nsobiizo. Nze sina simpase gy'oli kubanga nakubuulira misana tuku nti omukazi gwe weevulunga ali ku ddagala nga naawe okimanyi. Olwaleero aliriddawa terwamubaladde embiriizi tali kundiri. Wali tokimanyi? Wali tokimanyi? Wenna otandise okubwa kisipi. Wano buli eyakugambangako nga gwe weebulizaako amagezi. Ne tugamba omukazi mulwadde, mukazi ali ku mpeke ng'okimanyi bulungi. Olw'okuba enjaga yeebavuga mumala okunywa emiyenge gwe n'olowooza nti ow'emmenge takwatibwa bulwadde. Nze ndaba omala budde. Wandidduse misinde nno kubanga Amerika kye yakoze. Ne weefunira ku ddagala erisembayo nga sitowa tezinnaggalwa. Nze nkubuulira. Obudde bw'omala okudda mu sympathization ng'ate okimanyi bulungi n'ebikubala embizi obimanyi ne gye wabijja omanyiyo. Nze sijja kusympathizinga naawe kuba nagambanga Siba wamuliranga mu kamera ne maama we. Naye ng'okimanyi bulungi nti baalinnya mu kaveera. Mukunja atasera va mwoyo katemba. Genda otandika eddagala ng'obudde bukyali. Va mu byekisiru. Wamba yagala ogenda okwendogera ku nsimbi. Ffe tetujja kubeera awo. Olw'okuba tujjeyo butambi. Nga muli mu kitanda ne Siba bwe mwerigomba. Tubujjeyo. Siba gw'omanyi obulungi nti yali ku mpeke. Kati olwaleero otandise okukubwa kisipi weekwasa abantu. Bwetitambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel katukusaba obeere ng'osubscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weera.